Buterevu kuli ku Soul TV tukwaniriza na terencha lero mu munyo ku macha amanya gange nse tusitima polo era tukulisaayo mu programu omusunsuzi akadde kafe kano ka bya bufuzi nakubaganya birowoozo okubigenda maaso mu ggwanga Uganda olunaku lwa kusatu tukyali mu wiiki ya budget embalira y'eggwanga yasomeddwa olunaku lw'eggulo era yetulese tutemeteme twongera okutunulira ebyafulumbidde mu budget speech His Excellency Yoweri Museveni byayogedde butya bwe tuyimiridde mu byenfuna nga twetegekera omwaka gw'ebyensimbi 2023 ogutandika omwezi ogujja omwezi ogw'omusanvu. Nyongera okwaniriza era buli lwakusatu tubeera ne Harold KAIJA ye amyuka ssabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC ate tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Subi ye amyuka ssentebe ow'ekibiina kya NRM ku lwa ekitundu kino ekya Buganda. Nsaba ow'ekitiibwa Honorable Kiwanda asooka kubuuzeeko ate tutandike program. Basebo ne bannyabo abatwala ku munnyo mbalamusiza. Amanya nze Kiwanda Godfrey Subi, Vice Chairman wa National Resistance Movement, vunaanyizibwa ku bitundu bino ebya Buganda. Nsanyuse nnyo abatugoberera bulijjo nabaddeko embalala mubeera naffe naliko embali the other day nga mutubulya ku salt ne programs zonna nga bwe zitambula wano ayina mmwe nanyongera okusaasira abafunye ebizibu nsaasira mu banakiryokya olw'okufiirwa ate nammwe abafunye ebirungi nsaba Katonda ayongere okutuyamba twongere okubikosa obulungi n'okwongera okusaba n'okukola kyonna kisoboka okuba tukyusa ku mbeera yaffe ya bulijjo gye tulimu ng'abantu mbalamusiza. Tuyanze ge Honorable Godfrey Kiwanda Subi, Harold KAIJA. Honorable KAIJA. Buuza batulaba. Twala musago no era nange kulamusa mikwano gyaffe. Bwe tuli mu buwambe bwa kuno. Njagala era okwebaza ne bannansi. Abayiniriza Dr. wali mu kibuga bwe yazze okuyimya muko nabo. Omusajja ne omuyoola bwamusizizza Nagalama Maimo Kaaku. Ndoza tulowooza leero bayinza okumuleeta mu kooti ng'ayogeraku kubaganyako bannayuganda ebirowoozo ku bintu engeri gye bitambula. Njagala okukozesa omukisa gwe gumu okusaasira ow'ekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo n'omwami we Engineer Dan Ssebuggwawo olw'okufiirwa mutabani waabwe Ronnie. Ronnie yagenda mu ddwaliro nga yeevuze n'okwevuga okukola ndowooza bayise minor operation. Lwaki neetagenda bulungi n'akola ki n'afa nakulayo kusabanya bagenda kumusabira enamirembe ate tumuziike ku kijja kyabwe enkumba. Njagala nnyo okubasaasira mbagaliza okuliza okulungi. Kale tusaasidde nnyo abafunye ebizibu. Tukitegeddeko nti ne Honorable Gordon Bafachi yali MP wa Kazo County Parliament ey'omulundi ewedde eri ey'omulundi ogw'ekkumi 10th Parliament afudde olwaleero tukitegedde nti yafiiridde mu kabenje. Tusaasidde mwenna abafunye ebizibu naye nga ekitulese kwogera ku budget oba embalirira y'omwaka ogujja. Embalirira y'omulundi guno n'emyaka egiyise mitonotono tebeera mu bbugumu tebaddenga mu bbugumu liriri twalindirira embalirira olw'okubeera nti tugenda okutuuka okutusomera budget ng'ebisinga byonna byakola ki twabitegeera dda okuba Parliament etuwola neeyisa ate embalirira n'eryoka esomebwa ng'eteeka bwe lyakyusibwa mu mbeera eyo. Okusinziira ku His Excellency the President ne Ministry ya Finance bategeeza nti embalirira eno eyayisiddwa ey'obuse 48 n'okusukamu awo nti etunuulidde okuzuukusa ebyenfuna bya Uganda ebyakubibwa ekirwadde kya COVID-19 emyaka 2 mirambirira kyekisooka. Ekyokubiri His Excellency the President budget speech ye n'atukakasa nti singa si kusalawo kwe n'ekibiina kya NRM kwe bakola mu mwaka 2006 ne basalawo bateeka ensimbi mu bya enguudo n'amasannyalaze yandibange enkulaakulana gye tulako olwaleero nga teriiwo. His Excellency the President era naga nti mumukirize n'okuduula aduule yakozesa ekigambo mu Lunyankole
tukiyita okwesiimirana yakyogedde ne mu nnimi ez'enjawulo nti weeri kati Uganda weewaawo n'agamba ne minisita ow'ebyensimbi Honorable Matia Kasaija nti talaba lwaki teyategeeza bannayuganda nti twayingira dda mu lower middle income kubanga ebibalo biraga bulungi nti enkulaakulana gye tutuuseeko tutuno tutuuse n'okutegeka okusindika ekizungirizi mu bbanga bannayuganda beesuneko kyekituleese enkyaleero okubaganyako ebirowoozo. Honorable Godfrey Kwanda Suubi embali eno bagisomye naye nga abantu bali mu bujiji obw'ebbeeyi y'ebintu okulinnya simanyi bannayuganda His Excellency President yabadde n'olukalala lw'enguudo ezikoleddwa n'asoma naga nti nja kulugabanako n'ababaka ba palamenti bwe mbanga bino mubibuusabuusa. Enkulaakulana lwaki bannayuganda balinga abatagimatidde abatagitegedde boogedde ne middle income mu wiiki bbiri eziyise naye nga bannayuganda tebakkiriza nti tutuuseeyo eyo. Wow. Ekisooka waliwo enjawulo wakati wa economic growth and economic development. Good. Mu Luganda ndowooza wakati w'enkulaakulana n'obugagga. Bwe twogera ku economic development twogera ku nkulaakulana. Enkulaakulana bwe twogera ku nkulaakulana twogera ku infrastructure. Infrastructure mwe muli ebintu ng'enguudo, amalwaliro, amasomero, amazzi n'ebintu ebirala. That is the infrastructure. Infrastructure esobola okukolebwa gavumenti, but of course ebitundu 99 gavumenti ebikola n'abantu ba bulijjo oyinza okusanga nti akaguudo ako kutuuka wali omwami gundi yakakola oba eddwaliro gundi yalizimba oba essomero eryo naye nga emirimu egisinga egikolebwa infrastructure development is done by government. Kati budget yaffe erimu emirimu egikolebwa bwe gityo nga jjo kuteekawo emisingi abantu gye basobola okusinziirako okukola, naye waliwo olutalo sinziggu olw'okukyusa olw'okukozesa infrastructure egenzeewo abantu okucreatinga obugagga. Kati birina okubalansinga. Wayinza okubawo a lot of infrastructure development naye nga abantu tebanaturninga that infrastructure development into wealth creation ba abantu okugifunamu. Era kyovola abantu oyinza okusanga abantu omuyisiza oluguudo nosanga oluguudo nga mukoze oluguudo okuva Essoloti okuyita e Katakwi ogende Moroto oba okuva Embaale okuyita Tirinyi, very good road. Naye ng'ekyenda ennyo kiyinza okusanga abantu baanikako muwogo. Twabiwulirako nabyo. Abantu baanikako muwogo. Nga abantu batundira amasannyalaze balaba nseenene. Yagamba nti amasannyalaze gajja tuyamba okukwata enseenene. Which enseenene is good, but what economic value gye tugattako. Era amount gye tu exporting mu nseenene ezo okugattako. Katulina enguudo ze tukola nga ezimu ziri political. Kubanga abantu bagamba nti ffe abeeno lwaki temutukolera luguudo mu region eno temunakola mu luguudo lwonna. Kati nga region ya Karamoja, the first Tamaka road gye twakola it's from Moroto, from Soroti via Katakwi to Moroto, because no lali tugezaako okukola oluva Kapchorwa Muyembe, Chepskunywa na Kapiripiriti paka Moroto terunaggwa lwonna bulungi, then no branching Amudati. I mean that is the first Tamaka road. Tuyinza okubanga mu side eyo tetulinayo na kugamba ngo omuntu abitunuulira kubanga balina indexes batunuulira ne bajja bwe mba mwagala oluguudo lwa World Bank yegenda okulufandinga emmoloka ziyitako mmeka biki ebiriko ne balyoka balukkiriza olifandinga. But time yatuuka ntuga no twefandingira enguudo zaffe. This the decision president gyakola. Let's save our own money to saving sente zaffe tukole enguudo nga tugendera ku ntoli z'abazungu nti oluguudo utayisa motoka maybe 15 every after 1 hour tetujja kuteekako motoka, tetujja kuteekako colas. Olunaku olumu nagendako Bovis MPG
Mpigi Kanoni Sembabule that road kanayitawo ko kusawanga nga ziri musawanga 8 nga siraba mmotoka nembabuuza ta emmotoka zeno ziba za amata zagenze kumacha tuzirinda lwaggulo naye ng'osobola okuyita mu luguudo ne mutweka ne matatu mu kkubo ne mukubayo ne geemu ne gwako nga tewannabaawo mmotoka ejja. That means nti tukoze infrastructure development but level of production ekyali wansi. Kati amabanja gasigala nga gatubanja olusuku bw'enguudo ezimu tuzikola mu mabanja nga ekigendera kiga nti singa tubateesewo oluguudo luno abantu bagenda kuliyisaako ebyamaguzi oba olyawo ebisobola ate bwe tuba tubikola export okuba nti tusobola okusasula ebbanja lino. Kati infrastructure development egenzeewo nnyo kubanga mu mpaji yaffe nga National Resistance Movement eyokusatu gye tuyita ya social economic transformation erimu amatabi agabiri. Erimu ettabi erya economic development erimu ettabi erya economic growth. Kati ettabi lino economic development tuligenzeeko nnyo tulikoze. Of course mulimu ebibulamu tetugamba nti ligwedde jo waliwo eddwaliro bansindikidde nalirabye ku omuntu ne basindikidde yabadde mu one of the district I think not Bugiri, I think Kaliro one of the districts nga liri itambula erimu n'obuguno obuwundo bice bena. Of course that's part of the infrastructure tulina okubanga weeri that is very important okuba nti amalwaliro gonna gali fixed olwokuba nti olina eddwaliro ku Muluka Health Center 2 olina Health Center 3 well facilitated olina Health Center 4 ku constituency olina Health Center olina district hospital then olina ne referral ne regional referrals then olikuba ne national referral that is infrastructure nayo nanga weeri nyina akalwadde akananyo bakaita Kajoji Health Center 2 nalabijjo mukyala abadde avaayo ng'alina abaana 3 wana bubiri ngati bono bawadde eddagala nekana akamwaka situdde ka weeks nga 2 ti eddagala lyono libadde teririiyo. That means nti omuntu ono alina okuba ne ssente mu nsawo agende mu kiriniki ebusunju atangewo amakerendo oluusi gatasobodde kusanga wali kaddwaliro ne boona olizimba ne liba matiribona n'oluguudo olumututte nga lulungi nnyo balazirongaazi omuntu ono talina capacity esobola genda kugula makerenda asigala abanja era asigala eyo mismatch si eraga nti priorities za mwenge ekibiina kya NRM oba President Museveni they are wrong. You are dealing with wrong priorities. Nti gwe bw'otunuulira okuzimba enguudo nenga tezigenda kukulakulanya abantu bennyini siki babanenya siche ekiresewo n'embeera nayo okutuuka ogamba abantu nti middle income twatuuka dda naye nga abantu tebalaba nga tekiriyo. Middle income of course ebalibwa nga Lukajja balaga nti bagatta ssente mwonna eziriwo ne bagabanyamu muwendo kati ogamba abantu middle income kyova olaba nti okubalangirira nti mugituuseeko you need 3 years consecutive nga ekyo ekiri for 3 years naye katulina okumanya ensimbi zino zetwogerako ku bantu middle income ziri mikono gy'abaki kubanga ssente ziyinza okubanga muzigabanya naye nga ziri mu batono nnyo kati abatono nnyo bodividingamu kikulaga nti ku kyalo kyewange waliwo omusajja omugagga mukwano gwange bamita John Musajja Awaza is my neighbor botuke wange emanju wange wali musajja Awaza kuva ku musajja Awaza wolengere wanyo wali muta Nabaggala but when you look at our houses yange yategula ya musajja Awaza farm no baneri kati obanga awo kawo tunudde osobola okugamba nti kino ekyalo kiri already transformed. However waliwo ne katantala asula eri wansi ono omulala talina kaveera kateeka ku njuye jona badde na mukyalidde nga alina mukyala we naye enkuba ebakubye saidi mbateekako akaveera saidi emu amazzi gayitamu nanga nti wante tunafuna ssente ziteekako akaveera sikibwalenya honorable nti mwemeddwa okutegeera kati amawanga gonna okugabanya obugagga amawanga gonna eyo stage twogerako gagiyitamu. Really? Yes, because bw'oba n'otondawo obugagga kyovola bantu ku mulundi guno nga NRM amaanyi katugateese ku muntu ono gwe twagala akozesa infrastructure eri gwe muliko yes kati bwe tuliko bw'otunda budget yaffe bw'otunda budget ojja of course ojja kutunula ebyobulimi bwonna bweyinza okulanga budget eringa entono however budget eri interlinked because butosobola kuba kati ojja kulabanga ssente eza operation eza parish development model tezi reflected mu byobulimi naye nga tezigenda mu byabulimi
bwetwogera ku Cape roads feeder roads eziri mu byalo basically budget eyo tejja kufulumira mu byabulimi naye ng'ate omulimi w'ekyotolo tajja kusobola kulima mmwanyi okujjako ng'okoze feeder road ebeeri kati reflection eno bw'ojja omuntu yena atuula wano ku ngulu yena ati ebyobulimi nga babiteeseko ssente ntono naye bitunuulire because you must look at ebyobulimi in a broader way when I was a minister of tourism I used to be nga nyomba of course nga lunaku ndaba ministry yange bagisembyayo eno wansi but tosobola kuba na byabulambuzi bazeemu ne bagiwa butini tosobola kuba na byabulambuzi ebirungi billion bisatu mu nsamba I think it's one of the last eto kuba even second or third last normally olusi yesembayo olusi ebera second or third atenga ye one of the leading actually we have only 3 ministries in Uganda which are earning ministries it is tourism ICT and agriculture. Good. There are only 3 ministries. They are the rest of the ministries are spending ministries. Health is spending, education is spending, ne earning ministries zisatu zokka. Siwe wetume singular priorities honorable. Ya kakata chambadi ogamba mu ekyo. Nti naye wankubadde tuzitwala nko nete sola kwetengerera. Tourism tesola kubeera without good roads. Yeah, true. Tourism tesola kubeera without good health system. Kwana muntu mulambuza soka n'abuuza nti bwe ndwala nga ndi Bwindi. Which is the nearest hospital kati bwemugamba nti amaanyi gonna mwagateeka mu kulanga n'amaanyi gonna mwagateeka mu ekyo kati era mudda kusa index kubanga omuntu atunda index za gundi facilities z'ebyobulamu ntambula ntya ntuuka ntya e Bwindi ye Bwindi bwe mba nvaayo what is their network national gundi abalina national carrier bwe mba nvudde Addis Ababa nyine ennyonyi enya direct n'ebeeranga kati sente z'ennyonyi ze baaguzemu bombaddiya tezijja kuba reflected mu tourism however but it contributes in implication she contributing to tourism sector so that is the same so vola bantu kati bono tunda budget ojja kusanga nti amaanyi gonna twagateese mu bintu ebiyamba omuntu wa bulijjo okukosa infrastructure development wedde gye tuteeseewo asobole okuyingiza ssente mu nsawo KAIJA otandikira wenyini awo abantu nga mulinga batategedde government byelambulula ebyo bino byona byekoze ate nga ebikolera mu feke nyini engudo bazisoma president yatuuse n'okkowa n'agamba nedda nja kubasindikira list lwaki tembitegedde nti tuliko tutuuse yo era bola ebintu ntabitegedde batebitegerekeka really ekitegereko ekikule mu kutegera ne bwino babyera ne bwino his excellency yabadde ne bwino ng'asoma enguudo ng'abaka parliament zasoma ebitundu bye bakiikirira mweziri mwenyini mweziri lebo ya sauti abagiraba bwala Popular Daily Monitor abatega Popular Daily Monitor olubuzava nawo kimutalaba kiki no I think there is a nabo olusi nabo batuka ne balaba nti tubalimbye nnyo kwa kati nja utandikira mbale nja utandikira naye budget eno ya billion ya trillion ana mu 8 trillion doza 25 zigenda kuva mufe mu musoro isoka nja kutegeeza awuliriza budget za bika bisatu waliwo gye tuyita balanced budget nga sente zeweetaaga ozirina musobola okuzikola ki musobola okuzikuŋŋaanya ne eyo tebanzibu yakutuukiriza yes nga nti bannange mbayita ku kabaga kange nimwe mujje buzi mujje mulye nga byonna byonna ebyetaaga mbirina balanced budget waliwo gye tuyita surplus budget surplus budget nga mwemala balabirira setaga bannamumanyi ate mpeddemu nga waliwo n'enfisi nsigazaawo n'akasente nga nyinza n'okukola futa pate kanawo ne bajja gye bayita deficit budget ye budget oyita abantu juzi Ssaabasumba gundi Ssaabasumba Semwokedde kyagamba banne muleme okusonza abantu n'okukyala oli agenda kukyala ayina abayisa mu budget
omukazi obula ngati ovula abantu ayita ndi mukazi waffe kakati alolusaba omugande kiwanda ono mubuuze nnyo yasonda nnyo kakati sebana omusanga asazeemuko omukazi naoyo wa amagaza oyo taba kiwanda ene mpaka tiyali yimiridde kakati yaffe yeeyo deficit. We run a deficit budget. Budget yaffe. That is true. Deficit. That is true. Tu plannings okuspending omutwalo gwe sente nete tulinawo 3. Okay. Katunoonya akasanvu akaza bwino okunonya bakiwanda utanga kutegeeza mukyalawo nditaba kuba kiwanda ebintu byande bikoze eki biganye ye budget yetugira kakati ate mu budget gitusondera sente ate erimu n'okusasula ate amabanja anti buli mwezo sente ze tuli mu kunganya nga trillion 2.2 nga za kunoonya muki mu kwewola both okwewola okwa wano ko tugenda okwewola okuna kuina effect zaako kuba buli government wejja okwewola wano kiba kitegeeza ekendeza sente gwe nange kitugenda okwewola bwe zikendeeza commercial bank zizongeza interest naawe gwe ne bigaana ne inflation n'erinya kikina effect nene alina okugenda ate ebweru kiba kitegeeza ne value ya dollar naye beerekola ki oba euro gyewewolamu naye ekola ki erinnya ensimbi zammwe ne ziwanuka so okwewola baga nti oli waga nti bammanja teri mirembe buli omu akimanyi alaba kuki ku TV so akano gamba mwezi ate sente mu kimu kyemba njagala okwewa embaga yange Okusasula Uganda gyeyagala yasweti mu muzimu sente zetugenda okuŋŋaanya n'okwewola ate ebitundu 3.5 ku buli 100 ate bigenda mu kusasula amabanja ke kabiga kizibu already ogangira budget yange weno ne budget nyinga mu nsondereko n'okusasula amabanja ke kabiga so ntolusi bw'olaba abantu bayiraga nga tebasanyusa kyogambye ekitegeeza enkulaakulana gye batunyumiza gye bakatiriza nti you must feel it kyekyo gundi kyaddagamba yakibuseho katono economic development ne growth economic growth tubala the volume of goods and services nti ebintu ebikoledwa ebintu mu mwaka ogumu kakati ebyo birimu n'enguudo ez'akamwe zaweereza China sente zaweereza walekedde aba China muzibala naye economic growth development oba enkulaakulana tugiyita the qualitative and quantitative development nti obungi mu quality mu bulungi bwabyo ne mu bungi okumala akabanga okay KAIJA okolokota kyandibanga tekimala is there any better way waliwo enkola ennungi toli mu kumpa gundi ndi mu analyzing a budget good that is what I'm doing kiki kyendaba kiki kyekola kiki kale nje mu kusigira budget yafe ekola ki muko kunyonya mu kyadagize nti ebyo tubibala kumala banga tosaga kuba olwaliro mbo baze kulakula nayo tubala nti agundi ki overtime asobodde okuzimba ennyumba so okuvuga eggale nga bikwatibwako ekibayita ki economic development sente zennyini ezigenda mu bantu zoyinza okuzigenda mu bantu igenda okubeera trillion wa Paris model igenda miriko mutwalo gumu mu 594 nga buli muntu ogende mu bilioni 10 of course kitwaine issue zaakyo tuposanga omuntu kango ogwekaamokya ogulimu abantu abasooka emitwalo 2 kumpi buli mwadduka na 5 so it was not well thought kitulowooza mwalimu politics enda n'okwata SMEs small and medium enterprises nozwa bilioni 2 teri nsi eringa yaffe eyinza kulimba nsi tugenda mu industrialization enene nga temutandikidde ku butono ku business buno obutonotono obwo oyina nogandigenda mu bukote industries obwo obutonotono oli oba no obukwata obumu kakati oyo yagenda skere bwe egenda erinnya
factory ene jange kola ki gendo je egunde ezomoka ezo Honda tuvuga nti basokera mu yinjini kayinjini wakali ka pichi kayinjini ka pichi nejega kiga tutokujema no jangu gejja nebo wakati mbugwe munze tugenda kutanga mu yinjini ya fuso oba ya Mary that can't work. Aba China kwa bano ekibina kyabwe teri mukulembeze wakyo atagenze China kusoma begomba nnyo eyo Chinese Communist Party. Yes ne models bali badde bakitegeera n'ebintu tusinga okulaba wano bikolebwa college industries. Abakyala abavubuka balina akuma kaabwe kali awo katunga ngwe balina akuma kaabwe katunga ngato balina akuma kaabwe katunda ki ensawo kakati abo obawadde billioni 2 olabanga ntono golaba nyingi anti chenjagala tukakirize oli azulidde kubanga nojja nogamba innovation ubayita obuyiiya ensi yonna okulakulana kiva toyina kulinda balala bakuyiize kuba kati oba osigadde kufuuka consumer kati okuyiya investment yonna ekibafuula ab'amaanyi kwe kubaako ekintu kyemukola like kulinga kusalya magezi ekizibu okusolving a problem kakati kiba mukono ki mukuyiya okuyiya okutaddeko billioni 2.74 only 274 billion tourism era zezo zemuŋŋambi busente nga nabwo buki nga bukulaga ye sector gy'ogamba mbweyo mu buli ngeri yonna ejja kuyingiza dola bakubuuza otadde nti njagala genda Masaka honorable yajikwata honorable yali in charge of that sector ajja tuwulira oba ekyo naye akyogedde anayagambye kijjayo returns bwe yabeerangayo ng'akola ki gwe sooka otunuulire singa budget eyongerwako eya tourism kyandikoze enjawulo tujja mubuuza kubanga sooka otunuulire eggwanga lya Kenya ne Rwanda mufuganya nabo mu tourism batekamu ni Tanzania sebo tourism genda olabe nagenda e Zimbabwe nengenda ku agamu ku matendo gensi memori Victoria Falls eina airport yibaita Victoria Falls Airport oluguudo olutuukayo aya temuli wadde ka ampu temuli akaji kabera kiria webaka nokola ki nokwebaka kanogenda ngolaba ebizo nti kati wala ekifaananyi kyagenda kiva ebwindi nga ba tourist basindika emotoka mu buseerezi what's this omuzungu balinye mu tosi ekyo kiba kikola ki kirabika bubi kisindika kakati tourism gogiteekamu katono bali bagiteeka mu bufunze honorable KAIJA mu bufunze honorable KAIJA olabanga priorities ziri wrong yes ekwanga mu kugamba tourism ICT enabwe culture ebyobulimi zumanga gakwacha batadde just 500 billion billion naye akali kyeno ogiraba bannayuganda ebitundu kirana ku buli 10 direct or indirectly ku byobulimi kubakola ki mwe bali abo bubakola ne bakola contribution ku GDP ey'omwaka si egunde ebitundu 2.5 ku buli 10 nojja nobatera mu sente esitawera 1%. Mathematics akugamba abantu bano singa obongera sente ku GDP bajja kukola ki bajja kuongerezako kinene bajja kuongera contribution kwanga eno kyake kyetusinga okujja mu sente actually ne Maputo declaration yali egamba 15% mu agriculture nkwe nogeza nojiwa 15% nokikolera emyaka etaano ne mukugamba oyinza okwesanga 50% ya GDP
ng'ogije muki kuba yesinga n'okwemployinga bannayuganda kakati aye mulimu n'abantu ebitundu kirala ku buli 100 kiba kitegeeza bino byogera okugira simanyiire oyite eno valish modo mbikole ntya oba wennyini oba maze naye nga tokutunulidde birala nga bw'ayogedde nga totunulidde tonakutuuka ku mutendera gwa value addition lindako tonaba kutuuka ku ebyokugulawo obutale integration n'ebirala ebyo tolaba nti obulya agriculture ne bwogiteekamu ennyo tuyinza okumaliriza nga era natute tufunyeemu kyamaanyi genda okugulinga ensinga nizazika ugende Kenya anti abo bali ku commercial kibayita okulima si kusaaga kyegamba teekamu ssente bw'oteekamu ssente oteekamu zi tractor mechanized oteekamu zino sprinkler ne balawo okuba nti bwebabeera nedda sprinkler babeera kufukirira ne banga bajja season in season ki season out obateeramu storage facilities nti oli tebakyakwata nnyanya ye ne bagimuseera bwekoze so no kamaliza katono ate nze yange bwenjira bwati ate nga ndinga ateesa ki ateesa naawe so nti budget eno wagenzi lwa gundi Uganda Development Bank eno bank egenda okukulakulanya ate okukulakulanya abannansi bilioni 16 naye bulijjo badde bagenda nga capitalizinga every financial year bateekamu no kyene mu kugamba naye n'osigala nga ye w'omukulu oweereza bilioni 607 Sekagale CEO amakage jibaita state house jibaga yinzo ga jasula otadde bilioni 6 kakati awo tewali production so ebintu biri ebisatu priorities ebintu biri ebisatu ekyo tola omanyi eggwanga terina salawo biki bitwagala kukolakulana buli omuntu tujja kukwatawo abasajja bitwagala ebintu bimogera ebyo olowooza tebabimanya abakugu bano bonna betulina mu gavumenti ne mu ministries tebabiraba ebyo edda omukugu abiraho gwakolera olwekitegedde oyinza ogenda okuddaabiriza emmotoka omusajja naga wano wafu nti bajeti yange yaziya emitwalo 10 nkolako bwokoze ki bwogize oyinaga zinjagala malidaadi erabike bulungi oba eri okubaga nengerabiza ki abasajja b'e Dubai bagamba 3 T's omwai tourism trade ne technology naga ebyo ebintu bisatu ebyo era Dubai akulakulanye kwa buli lwamala okugamba mission yamwe nti awe mukola ki naye kati fesende zaffe oziteekamu ki kyekireta insecurity ekita insecurity ate bwavu genda okemu byalo byona teri wanali bubbi genda okitunuulire omanyi fatono za security buli opi najja bataka esawa eyo nagikujjaku najja bwe kuba kati bwe businga obungi bw'ogenda kugunde naawe ku mukolo esimu yo ng'ogijja mu motoka bw'oba ne laptop ng'okola ki naye ate ng'obeera otambula okola ki weegendereza abantu enkoko bazibba yonna yina abantu gye bali embuzi bazibba buli amayumba bagamenya security bw'oba yakujjawo ensimbi ze tutaddemu security yongero ziteeka muno bwe tuziteeka eno ne tukakkanya emitima gy'abantu ne bagagawala ne basanyuka nagenze ewaba tewakyali nabadde ewaba Doreen ne mu dakiika yes ekyenjojo kyemmanyi newabalo nayitayo ogenda okwesanga nti balina biki bikomera kyogamba bali bulungi ey'omukya nedda balabanga abenkanankana oba okiraba buli omu adipendera ku mmere ye bwekityo nosanga ojja kusanga honorable ng'oyingira gundi gy'oyisanga gyokola ki gy'oyita naye lwaki osanga ate eno mu kyalo oli n'akwata ekisenge namala kisaako nayisaako sekanyolya nasaako embwa nasaako omusirikale ate nga n'oluggi wali wasolo nalowooza baali safe nabeera ate nga alusa alina n'emmundu ate wabaawo ekikuba ate neyeekanga kati nga security gyetaddeko yaleeza ki ebintu yeggwanga Uganda ono njagadde neesibe ku bibye tourism ICT agriculture bwe tunakwata ssente n'ozikweka n'ojja n'oziteeka awo Honorable Godfrey Kiwanda kadde katwaliriza mu dakiika nga 3-4 mbuzi ekibuuzo mwe abali mu gavumenti bino temubiraba priorities temusobola okulanga bwe mukyusaamuko katono munnansi ajja kusanyuka ate ayongere n'obayira akalulu obuulyawo ne gavumenti yammwe bibiri nga eyongera obuganzi
yakakati ekisooka it's just the perception. Ndowooza bulowooza kiri mu ndowooza KAIJA kyayogerako tekiri practical kiri practical nekiringa abo tunabeera tukola debate nti kujji n'enkoko kyekisooka omusula waawo genda kusulawo ejji n'enkoko kyekisooka nanyumira bulungi nakula enkoko nga bweyina enkoko yebiika ejji ne livamu omulaga nti ate kegamba it's just that naye nga discussion yaffe yemu kwaffe tukugamba nti yes abantu twagala beere mu agriculture twagala okwongeramu ssente but they need roads okubalancing honorable Godfrey ogambye nti kyewuunyisa nti oluguudo osanga nga luli eyo ng'abantu banikako muwogo naye oluguudo terwateekebwawo okukola ki nanti kiyinza ffe mugundi yaffe mulemu okubalansinga ebibiri teri mugundi yaffe nti bwe tunaateekawo oluguudo ti we induce production nti okubeerawo kw'oluguudo kuno kujja kuwaliriza omuntu ono okubaako kyakola mulaga nti amusooke kukola balabe nga tebalina babiyisa. So it's just nga bwe tunulira Goliasi baganda ba Goliasi ne Goliasi bona batunuliranga Goliasi Abaddu baganda ba Dawudi bona nga batunulira Goliasi yes naye nga omwe atunaga nti Goliasi omusajja mwenta kubika omulaga nti awo naakubika engeri gyali munene so mutunulira ekizibu kyekimu naye mukozesa galubindi zanjawulo kati mu kino kyenkugamba tewali atamanyi tewali atayagala agriculture teekamu ssente zonna nekyo ekiri kye nagambye nti bw'omaana oziteekamu agriculture abantu b'emmoroto ne balima nnyo nnyo enamaru ne balima nga tunakola luguudo oluva namaru kujja kosoroti bagenda kukola bitya olw'okuba ateesemu ssente zonna. You just can't. Honorable Chota kituzaayo kuba tulina ebitongole ebivunaanyizibwa okutegekera eggwanga lino National Planning Authority tugirina tulina ekitongole ky'ebibalo ekyekebejja ne kireeta ne kifeedinga bano ba technocrats ne policy makers obunafu buli eyo nti be balemeddwa okuplaningira eggwanga lino sinagamba kuba wandibadde okitegeera nti oluguudo luno bwetugenda olusa lasima terugenda kukola ki singa tulina ebitongole ebiplaningira obulungi eggwanga kyeki kye nagambye nti kaakati bwe tuba tutunuulira ebintu bino tulina gaalubindi za njawulo naffe ffennyini ne bwe tubanga weetuli mu gavumenti gw'oyinza okuba ng'olaba kasooli ava e Bunyoro naye nga ffe tulaba n'obululu kakati olina naffe tubalansi okubajjukira okubeerawo kwaffe kulina okuba supported. Woyogeredde ekyo nina update badde sinamala bulungi eyo gundi yange njagala mpiseewo ka update then bwe tukoma honorable mujja kufuna eddakiika nga 2 oba 3 muwumbewumbe bulamu kyendowooza nti which we need to do Ministry of Culture ne baplana baffe tubulamu ekintu kye tu investinga massively nga tutajetinga export because olwaleero omuntu abakubuza nakuza nagamba KAIJA Uganda kikye mutunda oyinza okusooka okumagamaga but some countries but how much ekisooka bwe tuba nga zibadde mwanyi we must invest massively for that nga otuuka mu kyalo nolabanga emmwanyi zikutte nga yakayija ekibanja kyakiwaayo nga ekyo tukiteeseemu so tusaasaanya nnyo kibayita okumansa for example bona oli eggolu noleeta omunnyo n'ogumansirako booti kagamba bakita kumansa. That is where I have a problem. And to me, my planners, Bagundi, we need to send Katichino. Tumanye nti kati olwaliro bwoyagala okugenda mu district y'Emityana. Buli gombo laliwo ekyuma processing emmwanyi. Buli muntu wa ekemu wa eka 2 mu kitundu what ekyo tukiteeseeko. So that one nti bwe tusaasaanya bwe tunezijja because already tunanga parish model which is very okay which is coming but nayo tulina okumanya nti bwe bangeze focus yaffe endowooza yaffe endaba yaffe n'amaanyi awo bwe tubanga tugateesewo so much as bino bena tubikoze na bena tubikoze but I think we twetaaga kati okwongera amaanyi weewo tubeeko ekintu kye twesibako tumanye nti ekyo kyaffe nti buli lwokonkona Uganda bwoti
what you think about nebo tuka akawoko sokulya kujja kulya coffee. Good. If it's about tourism, when you look at Rwanda today, Rwanda doesn't have a lot of things. But gorilla zisangibwa mawanga asatu gokka. Zisangibwa mu Uganda, DRC, ne Rwanda. Uganda ina 58 families, 58% of the families magorilla zibazalabira mu families. Rwanda inanga maybe 30. But if you go out there, if you talk about gorilla, somebody just so close Rwanda, think about Rwanda. Kwalo kibachesibako. Niyo olusi ndozo lokwa tina mwenkizo. Tukina chene ndozo waga akabwa akabiko kalumirira kutta. Kwa ganti kaina chino chikaina kacheka kamanya. I think KAIJA. That's what we need to do in our next budget. Nonsonyi wa mkama wange, honorable. Alright, njabutandika kwekyo kyagiriddeko nti tukyaganya okusalawo waje tulaga. Really? Omanyi bagamba oba tomanyi gy'olaga buli oba tetumanyi. Tuganye buganyo oba tetumanyi. Tuganye. Kuba mutuula n'okakatwala kulagawa. Temuyinza kuwula bwe muti ne mutuula mu kibira bwe muti. Muyina okusalawo nti katulu tuteme wano. Ekitegeeza tumanye ekyokukola. Nete tukikoze. No, we have not made sat down kubanga kyegamba nti eggwanga liraba. Eggwanga likola kibaita vision. Bwe amala vision eyo ne bagisharinga. Ne bannansi yonna eyo neeyitirawa neeyitira mu education. Kyovola mu nsi ezaagala okukulaakulana. Education eba sector nga ya government. Bw'otunya ripooti ya Kampala osanga ne division ezimu nga mutali masomero gaki government. Kakati ate amalala nga buli wosanga aga private ge gasinga bwe gasalawo okubuza abaana b'eggwanga ne bakola ki? Ne babula. Kakati bwe tutasanga bagambe abasajja b'e Dubai kye basalawo ne bagamba ebintu bisatu. Kati wageze n'olaba ebbanja lya Uganda erikula okuva mu 2.73 trillion erituusa 73.7 trillion. Tulagawa kale KAIJA ekigambo kimu kyokka. Ekigambo kimu kyenyinza okugamba. Sigenda ekyo kyotugambye nti omukulu yagenze n'agamba enguudo. Set of the state address ya Lord Mayor. Ye yagenze n'akutematema ebizibu bya Kampala. N'agamba nti lighting system eri ebitundu 8 ku buli 10. Kayima kitegeeza mbu olunaku lwa Kampala olusinga. Atulira awali economy. Dukomaki ku ssaawa emu ekyo kino n'amazzi gagaba mu ggwanga lyonna KAIJA ebitundu 19 KAIJA leka nkwebaze ate nebaze Honorable Godfrey Chwanda Suubi akadde katusazeeko tujja kukomawo era ensonga zino tuzogereko mbasiibudde nti musiibe bulungi mwera